Elade banyabo ne basebo amanya gange bampitavira Pikono Francis. Lero mu video yange njagala kubalaga engeri gyosobola okubeera kansala omulungi nga oyita omitendera esatu. Okay, so obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Oyinza okwebuuza lwaki omusawo ayagala kusomesa okubeera kansala nti mu bulamu bwaffe bulijjo nti tuli ba kansala. Okay, twesanga nga abantu badukira gye tuli nga tulina okubayamba kukola ki okuba mu bizibu. So ino video njikoze nga njagala kubayamba nti mubeere ab'omugaso eri abantu nga bafunye obuzibu nti counseling oba counseling kirina emitendera esatu. Okay, omutendera ogusooka nti obuuza omuntu nti olina okulaba engeri gy'oyambamu omuntu n'asobola okunyonyola story. The first stage is to help someone to tell a story. Nti omutendera ogusooka nti engeri y'okulaba nti obuuza omuntu n'akubuulira olugero oba ekizibu ky'alina. Okay, so kati nga gwe obeera ng'oli kansala oba ng'oyagala okansolinga omuntu, ekisooka nti stage esooka nti olina okuyamba omuntu ono asobole okugamba olugero, then bw'omala okumanya olugero then mu maaso awo osobola okukola ki okufuna engeri gy'okumuyambamu. Okay, then stage ey'okubiri nti omanye omuntu bw'abeera mu buzibu waliwo engeri gy'ayagala kuvuvaamu. Kangambe omuntu abadde mu bufumbo, waliwo engeri gy'alowoozaamu nti njagala kuba mu bufumbo oba njagala kweta, njagala kuva mu ssomero. Okay, so kati wano olina okuyamba stage ey'okubiri nti oyamba omuntu n'alaba ensalawo ye biki ebisobola okuvaamu ebirungi oba ebibi. Okay, so you help someone to understand the implication of any option that they want to take. Iti omuntu bw'asalawo nti njagala kuva omusajja wange ngende ewaffe. Okay, ogenda kumubuuza. Okay, oyagala kumuyamba amanye nti bw'ova omusajjawo ani agenda kulabirira abaana bo. Bw'ova mu ssomero n'ogamba nti ze nvuddemu. Okay, biki ebigenda kuddirira kubanga osazeewo bw'otyo. Okay, so in stage ey'okubiri nti oyamba omuntu engeri y'okola ki okusalawo okulungi, okumuyamba okumanya bwe nsalawo bwe nti oba nenvawo omusajja wange oba nengenda netuga kyekigenda kubeerawo. Okay, so kati bw'obeera kansala nti abantu abasinga nti balowooza nti ogenda kubeera ne solution buli ku kimu, naye nga kansala omutuufu nti olina okuwa abantu amagezi, balina okwesalirawo ng'abantu, tobasalirawo kye balina okukola. Okay, so gwagwe kansala just oli kumuyamba okola what you call informed decision, naye togenda kumusalirawo nti gwe kola bwoti, w'omusajja ovaayo genda wa anti wo. Nedda, omulimu ogwo nti okuyamba omuntu okusalawo abeere ng'asalawo ekintu ekirungi. Omuntu bw'agamba nti njagala kuba omusajja wange, okay, oyagala kuvaawo. Okay, so bw'ovaayo abaana wo tebagenda kubeera n'omuntu abafumbira emmere. Okay, omusajja wo tajja kubeera n'omuntu akola ki amulabirira. Ekyo kyoyagala okukola nyawo n'agamba ati yes. Okay, so bw'ogenda wa anti wo oyogere naye oba nedda. So oyamba omuntu oyo okusalawo, nise kumugamba nti vaayo genda ewammwe, genda obeere n'abantu bo oba va mu ssomero. Okay, nedda. So eyo stage ey'okubiri nti oyamba omuntu n'omuwa kituyita options. Okay, osobola okukola bwoti naye kiki ekino kyekikola ki kyekigenda kuva mu decision gy'okoze. Bw'okola bwoti eno decision egenda kukola ki kuba mu kusalawo kw'okoze ki kw'osazeewo. Okay, so obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. N'ekirala nti twaniriza abantu, oyinza okuba nga oli muntu naye nga olina interest y'okusupportinga ebintu bye tuyita mental health outreaches or programs, nti tukwaniriza opatanalinga naffe, oba oli ekitongole tukwaniriza naawe opatanalinga naffe nga tweyongera okusomesa abantu ebikwatagana kwe tuyita obulwadde bw'omutwe o mental health, kubanga obukadde 14 mu Uganda bw'abantu nti
balina obulwadde bw'omutwe naye abasinga nti bamanyi nti balina obulwadde bw'omutwe. N'abantu baffe abasinga bangi nti research egamba nti 70% oba 7 buli ku 100 abantu abafuna obulwadde bw'omutwe nti basooka kuddukira eri abasumba nga oba mu ssabo ne babakola ki ne basooka ne babasabira. Okay, then soka twagala to reducing eno gap y'abantu baffe nti bamanya amazima nti bajja kuddukira eri obuyambi mu ddwaliro abasawo basobole okukola ki okubajanjaba. So stage esembayo ya counseling nti njagala kubafuula mubeere bakansala abalungi. Stage esembayo nti omuntu w'omuwa options, okay, oba waleeta options, okay, n'omulaga ebigenda okuvaamu ebirungi n'ebibi. Okay, so kati stage esembayo nti mugenda kukkiriziganya naye asalewo kimu kyagenda okukola. Kaŋŋambe oli ayagala kuva mu bufumbo n'agamba ndize omufumbo njagala kuvaamu era sigenda kuddamu okufumbirwa ate. Okay, n'agamba kati omusajja ambonyabonyeza nnyo buli kaseera omusajja antulugunya, so kati buno bufumbo njagala kwewamu akaseera. Okay, waliwo oli agamba nze njagala kwetuga, n'ogamba wetuga omusajja abaana abo bajja kubonaabona. Era omusajja mu maaso asobola okufuna omukyalo omulala n'akola ki n'awasa. So naye bw'okola bw'oti saagala kuddayo wa mami wange. Okay, okay, toyagala kuddayo. Okay, kati kyo kyogenda okukola. Okay, nti njagala kukola ki, maybe njagala kufuna esente, ndina akasente kange njagala kufuna ennyumba yesobola okubeera ki, maybe okubeerayo nga akola ki nga apangisa embeereyo. Okay, so n'omubuuza kati okay kyoyagala okola. Okay, naye ate omusajja obanga buli kaseera nga ajja okusumbweyo ogenda okukola otya? Okay, n'agamba ngenda okukola bwenti na bwenti, naye sente ogenda kuzijjawo ezikuyamba okuva mu buzibu obwo. Okay, maybe ngenda okukola bwenti. Okay, waliwo ekintu kye wasomerera oba olina skill gy'osobola okukola, oba maybe osobola okusiba enviiri oba biki ne bikuyamba okwerabirira nga gwe omuntu okugula saabuuni oba kulabira abaana. Gamba yes. Okay, so kyosazeewo nnyabo n'agamba kyekyo. Okay, so bw'ogenda n'omukansolinga yes, bw'ogenda yes osazeewo kirungi, naye ng'ojja kubeera ng'olina ebirowoozo ebyo by'omusajja kubanga mubaale n'akaseera akalungi naye. N'abaana ojja kubanga bayinza okuba nga bakusumbwa naye obanga kyosazeewo kale genda obeereeyo naye kola nnyo obeere nga olabirira abaana naawe ngakola ki nga weerabirira. So awo oba osazeewo oba omuyambye okusalawo okulungi. Okay, so naye togamba omuntu n'omusala n'ogamba omusajja muleke, omusajja muveeko, oyo omusajja mubi nnyo. Nedda, oli ayinza okuba nga akyayagala kubeera neki ne bbaawe. Okay, kati nga gwe kansala olina okubayamba badde wamu. Okay, kaŋŋambe okansolinga abafuuka, olina agamba nti njagala kuba mu ssomero, maybe njagala kufumbirwa. Okay, n'omugamba oyagala kufumbirwa. Okay, oli mwetegefu okulabirira abaana nga omukyala azadde oba nga ozadde omwana? Okay, ayinza n'atandika okulowooza bwenzaala omwana ate omwana bw'aba alwadde ndina sente ezisobola okumutwala mu ddwaliro n'abeera bulungi. Olaba oli ng'akola ki ng'addamu atandika okuddamu entegeera. Okay, okay, oyagala kuwasa. Okay, olina ennyumba, oli lwedde okukola ki okugenda eri maybe abanazaala oyogere nawe bakuwa omukyala oba ow'omusajja, then oli ng'akola ki ng'addamu gwe tomuwa ansa, ye agenda kuba nga akuwa ansa. So kati gwe kyona okukola nga kansala okumuyamba okuba nga addamu okutegeera obulungi, kubanga abantu sometimes basalawo nga banyiivu. Oli ng'anyize yayaze kati kangende neetuge njagala kuba mu bufumbo buno, then bw'avaamu n'agenda ate n'atandika okukola ki kwejusa. So kati kansala tomuwa kyokola naye nga muyamba asalewo okulungi. Okay, so eyo engeri gy'osobola okuyambamu abantu. Bulijjo abantu babeera n'ebizibu, osobola okuyamba abaana bo, osobola okuyamba musajja wo, abantu
eyo procedure gyokola. First stage is help someone tell the story. Okay? Then stage eyokubiri nti help someone to understand the implication of every step, every option that they consider to take. Then the stage esembayo nti omuntu asalawo kyalina okukola, asalawo option gyayagala okutwala nti muyambe option gyasazeewo nti abeere nga agiteeka ki mukola. So neeyanziza nnyo okulaba video yange, era nga obadde okyali mpya ku channel yange ngamba subscribe, obanga information gyembawadde ng'olaba erimu amakulu. Kambale mu video yange eddako, mwebale.